Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بسيره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح الترغيب، والحديث صحيح وهو في كتاب الترمذي رقم 2466 وابن ماجه وأحمد والحاكم كلهم ذكروا هذا الحديث. Baganda banga bakkiriza tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asobola okusasira kwe n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yali nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ajjukiza abasahaba be n'abasomerayo aya emu n'abasomerayo hadithi emu n'abajjukizayo ekyafaayo kimu wa hakadha. Teyabasomeranga bintu bingi kubakooya. N'olwekyo njagadde okubanga mbasomera ekigambo kino oba ebigambo bino Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomera abasahaba. Okusooka kwa byonna yasooka n'abasomera etteeka eriri mu surati Ash-Shura erigamba nti Allah yagamba mu surati Ash-Shura ti man kana yuridu harutha al-akhirah, omuntu yenna yagala ebikungulwa bya akhira, nazid lahu fi haruthihi, tugenda kumwongera empeera mu ebyo byakungula. Waman kana yuridu harutha dunya, ate ayagala ebyensi ng'ayagala bikungulwa byansi, nu'tihi minha, tugenda kumuwa ebikungulwa by'okunsi. Wama minha ebimu ku byo si byonna nti tujja bimuwa, tekisoboka. Wama lahu fil akhirati min nasib, so nga ate ku lunaku lw'enkomerero talinaayo mugabo gwonna gwagenda kufuna. Bwe yamala okusoma etteeka eryo n'asoma hadithi al-Qudsi egamba nti Allah yagamba: yabna Adamu, wange omwana Adamu, tafarragu li'ibadati, weemalire mu kunsinza, waayo obudde bungi nnyo mu kunsinza. Bw'oba onsinza nteekako ebirowoozo byo, tonsinza nga tolowooza kino ate olowooza kiri. Ekyo nno bw'onaaba okikoze, amla sadraka ghina, ekifuba kyo nja kukigaggawaza. Amakulu g'ekifuba wano omutima, nja gaggawaza omutima gwo gubeere mugagga. Wa asuddu faqraka, ate nzibe emiwaatwa n'emyaganya egy'obwavu. Wa illa tafal, ekyo nno bw'onaaba tokikoze, mala'tu sadraka shughla, nja kutawaanya
ojja kutawaana nnyo mutima gwo gutawaane nnyo okole nnyo odde eno neeri walam asuddu faqraka ate obwavu bw'omutima ojja kusigala nabwo. Subhanallah. Baganda bange abakkiriza, hadithi eno etulaga ubudiyatullahi hiya aghla almaqamati wa ashrafiha, etulaga nti omuntu okusinza Allah subhanahu wa ta'ala bye bimu ku bifo oba bizezimu ku mbeera eza waggulu ennyo era eziraga ekitiibwa Allah kyaba awadde omuntu oyo asinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ate era wahiya alghayatu fi khalqi al-insan, kyekigendererwa lwaki Allah yatonda omuntu. Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, fi surati adh-dhariyat. Satonda majini n'abantu lwa nsonga ndala yonna wabula nabatonda okubeera nga bansinza. Kakati omuntu indama yatafarraghu laha, buli lweewaayo n'agamba nti ngenda kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, yanaalu alkhayra alamim, agenda kufuna ebirungi ebibuna obulamu bwe bwonna. Lakin in ghafala anha, bwaneesuulirawo gwanagamba n'atasinza Allah tabaraka wa ta'ala, wanshaghala bidduniya kana dhalika alkhusran, n'atawaana n'edduniya, ebiseera by'okusinza ne bituuka akyali mu dduniya, ajja kubanga afaafaaganiddwa olufaafaaganirwa olutuufu lwennyini. Ne mu hadithi eno, hadithi ya Abi Huraira gye tusomye, hadithi al-Qudsi, basahaba basoma aya eyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallama gye yabasomera ng'etegeeza ti man kana yuridu hartha al-akhirati nazid lahu fi harthihi ay fi amalihi al-hasan, emirimu gye emirungi gy'onaakola Allah agenda kwongeramu obulungi. Ye aya eri mu suratul An'am, man jaa bilhasanati falahu ashru amthaliha wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Yenna anaakolanga omulimu omulungi nga gumu bwe guti agenda kusasulwa ebirungi 10. Mu hadith Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali avunula aya eyo nti ate agenda kuweebwa ebirungi ila 700 dhif, paka ku birungi 700, ebirungi 700. Eyo ne akhira gye tugamba la hawla wala quwwata illa billah. Tusaba Allah atuwa obulungi obwo. So nga ate anaakola ekibi mu butanwa oba agenderedde oba tagenderedde naye naakola ekibi, agenda kusasulwa ekibi kimu bwe kiti. Allahu akbar. So nga ate era bw'anaaba yeenenyezza mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, Allah alina eddembe okubeera nga amusonyiwa n'amusangulako ezzambi eryo ly'aba akoze. Baganda bange abakkiriza, mu hadithi al-Qudsi era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasomera basahaba be agamba nti owange mwana Adamu, yunadi ala ibni Adam qailan tafarraghu liibadati, tafarraghu lilibada, waayo ebiseera byo weemalire mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, itharuha ala huduri dunya, edduniya ogireke, wal ityanu bima amarahu Allahu bihi, duniya noonyaamu ekyo Allah kye yakulagira obeere ng'onoonyaamu, ofunemu ekyokulya, ofunemu kyonaazimbamu emaka mwonaasula n'abantu bo, kyonaayamba ab'eŋŋanda zo, kyonaayamba abateesobola, wahakadha ekitontono ekyo olidde. So adduniya la tulhiika an dhikri llah, edduniya tekulabankanya mwana wattu neekujja kukwogerako Allah subhanahu wa ta'ala. La annahu la yaf'alu illa al-ibada, era tekitegeeza nti ojja kubeera kwa ibaada yokka, obeere mu muzikiti nga tovaamu, osome Qur'ani nga tomala, oleete adhikaari nga tomala. Nabbi atugambye, Allah atugambye nti natafarraghu liibadatihi, twemalire mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Si bwe kiri. La yanshaghilu an rabbihi, nti tolekaayo kusinza Allah obeera mu muzikiti saawa yonna, si bwe kiri. Fayakunu fi kulli ahwalihi wa a'malihi fi ta'atihi,
nti abeera mu kusinza Allah kyokka kyokka fala ulhihi tijaratun au bay'an an dhikri llahi wa faraidihi wabula kyali ategeeza kwe kuba nti nno edduniya ate bwebanga gy'olimu tekulabankanya mu kusinza Allah, tekulabankanya mu kuba nti tolina ibaada gy'okola wahakadha, kubanga Allah bwe yali ayogera ku bakkiriza yagamba rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikri llah, ti abakkiriza tekubalabankanya okusuubula oba okugula ne kubajja ku kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Munne gwe n'obeera mu dduuka n'ogamba nti sijja kusaala nzigalawo saawa 11 bwe naaba nzigaddewo 11 awo nja kuba ndi free, awo nga nfunye akadde ka Allah. Wabula galawo edduuka ogende osinze Allah subhanahu wa ta'ala webaswala ng'eyo, bw'omala oggalewo omala okomewo wahakadha. Sahaba omu abuuza Nabi sallallahu alaihi wasallam gamba nti ya Rasulallah, bwe tubeera naawe tubeera bulungi n'obunyonyi niwe butusalawo okutugwa ku mitwe tetwenyeenya. Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti singa bwe mutyo bwe mubeera ebbanga lyammwe lyonna la safahatkumul malaika, malayika zandibadde nga zijja nga bwe zibakwata mu ngalo nga zibabuuzaako walakin saa wa saa, obulamu bwammwe mu bugabanyemu emirundi ebiri, essaawa emu ebeere yakusinza Allah tabaraka wa taala, ate endala ebeere yakusaavinga bulamu bwammwe n'abantu bammwe bwe mubeera nabo n'okweyamba ne bannammwe bwe muwangala nabo mu duniya. Saa wa saa, mugabanyeemu edduniya ebeere n'obudde bwayo ne akhira nayo ebeere n'obudde bwayo. ثم بين سبحانه وتعالى ما يعطيه لفاعل ذلك، yenna n'awaayo obudde mu kusinza Allah tabaraka wa taala, n'asinza Allah nga kiseera kya kumusinza n'omuwa obudde mu bujjuvu bwabwo, mu bulungi bwabwo, mu butuufu bwabwo, agenda kuwa ebirabo bino bibiri. Ekisooka amla sadraka ghina, ngenda kuwa obumativu mu mutima gwo, omutima gwo gubeere mugagga, obeere ng'oli mugagga mu mutima. Wahuwa almurad, era Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagamba laysa alghina an kathrati almali, obugagga tekitegeeza kuba na sente nyingi, walakin alghina ghina an-nafs, obugagga kuba mugagga wa mwoyo ng'oli mumativu n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala. N'agamba ekyokubiri kyagenda okumuwa wa asuddu faqraka walmurad annahu la yabqa lilfaqri dararun, ajja kugalawo obwavu. Kitegeeza ki? Abasinza Allah ojja kusanga nga nabo baavu, nga baavu naye nga musajja mwavu, musajja munaku, talina kyalina tekimumala, wawulidde, naye nga mwavu. Kiki Allah kyategeeza wano wa asuddu faqrak? Ajaga nti obunaabanga bumutuuseeko obwavu, naam, la yabqa lilfaqri dararun, tebujja mukosa, tebujja mutuusaako kabi. Bal yughnihi llahu fi nafsihi, wabula Allah ajja kubeera nga amugaggawaza mu mutima gwe. Wa yubarik lahu fi lqalili min malihi. Allahu akbar, amuteera emikisa mu katono ako kaanaaba afunye akatamumala. Fe abantu ketusuubira nti musajja nga mwavu, musajja talina oba alina ekyokulya naye nga kitono, ekyo ajja kukibuteeramu emikisa. So nga ate oli ajja kubeeraawo ng'alina buli kimu, alina sente, alina kino, alina kiri, naye nga tekiriimu mikisa. Alina emmotoka 6, eno yatomedde, eno yakoonye, eno yayonoonese gearboxi, eno yakoze kino, wahakadha. Alina ebiduuka ebinene nga 6 7, naye kino baakibye,
kino bakimenye, abakozi babbye sente, ate amagoba tegalabika, byenkola sibira, kyokka yeebaka ssaawa 8 eyo. Wahakadha lesh, talina mirembe, duuka teriimu mikisa, kubanga talina budde bwawa Allah subhanahu wa ta'ala mu kubeera nga amusinza. Baganda bange abakkiriza, Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba ti wa illa taf'al, bw'onaaba tosazeewo okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, n'ogondera Allah tabaraka wa ta'ala, n'omusinza n'omusoosowaza mu kukola by'ayagala nga duniya gwe gy'oyagala, mala'tu sadraka shughula, omutima gwajja kugufuula bize, obeere ng'okola nnyo, ng'otawaana nnyo, olidde munshaghilan bighayri al-ibada, ng'ebikutawaanya ate ebirala ebitali ibada. Walam asuddu faqraka, ate Allah subhanahu wa ta'ala tajja kumalirawo bwavu, tojja kumatira n'ekyo ky'olina. Idhan nga tolina baraka, ng'ebintu by'okola tebiriimu mikisa, nga tebiriimu kweyagala, nga byonna biraga musajja ng'akola nnyo, musajja nga tulaba alina emmoroka, nga tulaba alina amayumba, nga tulaba alina amataka, naye nga temuli baraka. Walam asuddu faqraka, Mungu tagenda kuziba bwavu, olidde fatanza'u albaraka min malik, emaali yajja kugijjamu emikisa. Wayabqa alqalbu mutalahifan ala ad-dunya, edduniya jojja okulowoozaako buli kadde konna, ghayra balighin minha amalahu, nga tomalayo bisuubizo byayo. Omusajja omu yagamba munne nga banyumya ku bagagga, ebibozi by'ekigagga, naga nti abasajja abagagga abo baagala ssente, Mungu abateekamu omutima ogwagala ssente bwe baba bamuvuddeko. Naga nti hatta okutuusa nga bwe kiba kusuubula nsowera, basobola ozisuubula aziteekako abaana, ne bazikwata ebikutiya n'ebikutiya, basobole okubeera nga bafunamu, kubanga baba bagambye nti nno zifuna. Idhan ikhwata al-iman, tubeere nga tutawaanya emitima gyaffe mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala akthara mimma nushghiluhu fi talabi ad-dunya, okusinga nga bwe tugisumbuwa, bwe tugitawaanya mu kunoonya edduniya eno egenda okubeera nga eggwawo. Hadithi tugenda gikomyawo, era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nga senayo nammwe abatuulirize batulaba agifuula ensonga y'okwesiima kwaffe ku duniya wal akhira, era agifuula ensonga okuteera kw'emitima gyaffe mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okukola ebyo by'ayagala. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Tamai's International Schools. Tamai's Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamai's International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamai's International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamai's International Academy. We make your child's dream a reality.